Bannauganda batyabudde amazina g'ekinnansi mu kibuga Liverpool agalese nga bazungu baanamiridde wadde nga ttimu yabwe ya Cranes yawanguddwa South Africa mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'okubaka. Bano bakira bagamba nti wadde nga ttimu yabwe yawanguddwa yayolesezza omutindo omulungi mu mpaka zino. Kwegamba mpulira bulungi nnyo, abaana baffe batukiikiridde bulungi nnyo, tetulina kye tutoma, kye batukoledde kibadde ky'amaanyi nnyo. Omutendesi Vincent Kawooya naye atutegeezezza nti abazannyi bwe baakoze bulungi wabula ng'obuzibu bwavudde ku nneeteekateeka ey'ekiboggwe. Tulwawo okwetegeka tutandika buyise. Bwe nkolako lisaaki ku bakoki bannange bonna abali eno bagamba nti myaka ena emabega kabanga nti bwe tuddayo kati pulogulaamu erina kutandikirawo kati. Ekiro kya leero Uganda etunka ne Jamaica mu luzannya olw'okulwanira ekifo eky'okutano n'eky'omukaaga.